niene mu byalo gye bajagenda gye musindika abantu batulaze nga bayita mu mazzi bati negonya solo barya. Why? Because they see the guy as a gundi messiah. They are seeing Bobi Wine as a messiah. Kubanga Bobi Wine achikira amalwaliro omutali ddagala, achikira bana ababbi banita abatubye, achikira ebidiba ebide Valley Dam gwazura mambuka ziriyo teziriyo, nothing like a Valley Dam. Era kakati kanzira ne kuchina ekiribo bali yose aba NRM ngere kugaye nti be ba masters of violence okuyimiriza Bobi Wine nga agenda lwaki aba kuva mu Eastern yadda mu Western gomanche cyandikoze nga Bobi Wine atuse mu Ruhama Ruhama je mugamba nti no baba waka 99 olaba mwamusindika mu kisawe ani kino kacheka ekiri out of the city nemukuba abanyankole mboko ne tear gas. Why? Kubanga ekisawe abantu bali eri bayimiridde mu kisawe je muva mu region yakuraze mwamugamba nti abamuwagira baganda bano simanyi na bano mu town. Bobi Wine bamuganye okuyita mu bitundu bya city tokimanyi ekyo bwagende busi abamusindika eyo niene mu byalo gye bajagenda gye musindika abantu batulaze nga bayita mu mazzi bati negonya solo barya. Why? Because they see the guy as a gundi messiah. They are seeing Bobi Wine as a messiah. Kubanga Bobi Wine achikira amalwaliro omutali ddagala, achikira bana ababbi banita abatubye, achikira ebidiba ebide Valley Dam gwazura mambuka ziriyo teziriyo, nothing like a Valley Dam. Waliwo abazungu abajja ne bagenda ne munamawulire emambuka nga bagenze okulaba Valley Dam ne batuukayo nga teziriyo ne badda ko mukulu yali ya sente namuga Valley Dam nga temuzira naga no mumwagenze naba mwabazungu mwakamu mwagenze no there is no white person who can see Valley Dams in Uganda. You better get to Uganda. Bali abazungu ne banonya munamawulire omulala ne bagenda naye ne kamera wabagambye wali Valley Dam ne batuuka ne bakuba ebifaananyi nga teziriiwo ne bavuga oluguudo ne badda mu ofisi y'omukyala we badda nti Valley Dam tetuzirabyeyo nabagamba temusobola ziraba kwate muyina maaso kati Bobi Wine akiikirira abantu abanyiivu omuntu ali mambuka mwewola sente $1 million okola ebitya Valley Dam temwazikola nze nawe ffe tusasula tuliba nawe oli munyiivu kubanga kakati gwe osasula sente abantu ze babba. Bobi Wine akiikirira abantu abanyiivu abakowu no omusindika nti okugenda embalala omusindika kacheke oba kachengo oba bikoze bitya jonna gye omusindika abantu bagenda kuwuga batambuze ebigere bamulabe because they are seeing Bobi Wine as a messiah. Do you copy? Otegedde kakati Bobi Wine ate tu Bobi Wine time is for him time is against you emyaka temugimanyi kubanga kati labayo osobola okulaba muzeyi wange muzeyi because bagamba myaka meka nalaba banonye myaka mu kitabo kya Nadine ne Nadine anti tetunta kya besiga bakulaze bakutte pastor wali ali bibye buli pastor ina kateriyo buli pastor buli avaya yogera bitakwatagana walo ne gwe nalabye yagambye mbu teri agena kuwa campaign nga najja mu church yange yiri atenga aba movement bajjamu kwegamba ne Nadine abo mulembe guno batuswaza bonna bali kumkulyo mulyo sigamye nti muwagira president muwagire ne yatete mweswaza nnyo na kusiri wala don't show it openly osegedde osoro kusanga nga mubajje yawagira president Museveni ne avayo openly the juzi yavode na government wa president amusaba wa advisor ani oyo muhajoy muzata muzata akati waliwo mubajje anti bafanagana bonna ndoza bave anti mubajje bamga si muganda simenya ave Tanzania yalumba kati amaya abaganda wosiri wala abaganda waliwo kye bakupimirako ne bagamba wadde gwe kaye toli muganda. The way you speak, the way you talk, the way you present yourself mu bantu omuganda togamba bugambi nti ndi muganda. Do you know I'm a more muganda than Bebe Cool? Even you, the way category, you guy, you are naturally calm, you are whatever, olinga atanyiga. You are more Muganda than such Bebe Cool Mbuga whatever. Chovora obuganda sigwanga, obuganda mpisa. Towuliranga waliyo kyebyeka mu mawanga gawano no kiri mbuganda ne bagamba nti oyogedde nga atali muganda. They cannot say nti oyogedde nga atali munyankole tikiriyo mboyogedde nga atali mu Rwanda kiri mu baganda wogenda mu bazungu kiri Bungereza
bogena mbaju kiri mbaju America they are so stupid arrogant whatever kati amawanga agagaina culture nga okutegeera intelligence obugunjufu civilization tugageza kugobe bangereza abaisiraeli mu Africa abaganda ureta gwanga kiye obaba Morocco kati baluwa bazuru otegedde kati wane Uganda era kati obuganda tekiba nti oli waggwanga eryo nti ndinyo nze kalema no bapimira ku ndowooza yo nategeerayo kyobola wolumba Katikkiro bagenda ne bakebera omusaayi aywe muganda oba oli mu Kongo osegedde kuba tebakusuubira kuvuma Katikkiro kakati Muzaata waba bamusuubiza naye kaaliyeko kubanga ali myaka gya kawungeezi naye ate oli simanye ani Muzaata yabakulembera mu Busiraamu lwaki olowooza tavaayo neyanika biri mu bapasita banoonya kaakulya kakutonda yatulaga President Museveni yeka ye lwaki golooza lwaki Archbishop Lwanga takyogera kiri mu bapasita kubanga mulimu abafere ababbi amwe mulokole yes actually amwe vice president w'abayimba gospel yes but tulina ababbi gotokimanyi tulina abapasita ababbi n'abafere tawuliddeko nti Mondo bamukutanga yali anti Mondo alina okwetereza Mondo yagenda oyo omwana Siraji Mondo n'agamba nti amanye ebyo ebintu by'abakabampaani okweyisayisa omuntu nti gwe spiritual father we oyo omwana gwe bakutte Siraji ekisooka muwagizi w'enaare mumumanyi ekyokubiri kiri nti yayita era actually nange ndowooza singa nagenderwa kubanga nze okungamba mbu ngende mu bantu nompa ebyokwogera obonzigyeko abadde ayambalanga President Museveni ateekako ekikofiira seba alina n'abapoliisi bamukubira saluti ne bamugulira alina sente that boy is rich yali yajja mu abo Catherine ne baani ng'anoonya one take kuleeta President Museveni mu chachi ye esabiramu basumba n'abenaaremu ero ja kusanga abamukutao info yes asoro ate that guy needs a good lawyer why boleta card nti wagula membership ya kibiina kya bye nawulidde oba ya mitwalo 10 wagula membership 2 bogamba nti na waya akakadde okuntwala mu Israel tetunaba waliyo coronavirus njabatwala saba wadde timeline that guy needs a good lawyer neka katinze kyemmanyi oyo okujja ku sente ku bantu ne Siraje we bano Catherine kusaasira ne ba Mondo tovola wali abantu ambe bata omanyi nti omusajja atwala daba minister yo mu church ye babadde bagendayo ate nga ba transport habawe basa n'abamaje yes nega kati bakutte no Mondo waffe kabampane bambi musajja atuna musaasidde lwansonga yewe yatuuka wali yayogera statement yeje mukwasiza this is my son Hamu spiritual father eyo teke kati bagamba zina sente ziyabba bwaba yazibanga kitufu bamukutte Catherine kusasa bamuyitanga mugenyi mukuru oyo mvubuka nga ateekako baana bali bamaze kusoma olulunaku Catherine yagenda ndumanyi nero akubanga bakutte ndoza nange basoro kunchi muloko ogera bino omanye naare mojiraba kati oyo mvubuka balabika ngeye waabwe eyo jali yabadde afuuse w'amaanyi nnyo nga bamanya agenda kuleeta President Museveni NRM ekibiina ekikyasinze okuba n'enkwe n'obutaagaliza beekuba bokka kati nga walabye Isima ne Furufiga bali mu kwekuba bebe kulu buli gwalaba asembera President Museveni gwakuba kakati abali moderate abamanyi nti we are here to stay nti wano ne Bobi Wine ne Walya era government eba yaffe Bible egamba mabega w'omukyalo omusajja w'amaanyi wabeerayo omukyalo w'amaanyi bagambye gwe itunga ava wammwe tuli mu kintu kyovola sina gwe mpagira mulalo okujjako President Museveni na Bobi Wine bonna okuba kwaba okuba alya nze mba mu kintu do you understand nanti kuba itunga aliwe wammwe yes sisarwa sina kyensarwa kakatso tubawe ku kintu ekyo amasasi gali mu kuba Bobi Wine bamusibye bamututte mu komera nagamba security batugamba nti bawagizi anti katuuliriza okitegedde kiki ngambye nti no NRM mulimu abambatisha za Bobi Wine okole fujjo wasegedde kakati kankubuulire aba police abakole fujjo n'abalikoze ku Bobi Wine bawagizi ba Bobi Wine bagala government egwe otegeje ngambye Bobi Wine nga yakamala tugamba nti agenda tuwa 1 million ngo police ali kumtwalo police afune mtwalo 23 bajjako omusolo afuna 17 alagala government yegwe buli yenna kati bangambye tulade tubeyo mukyalo nga tuli ku simu tubiraba waliwo abapoliisi ababyekiyisonga abantu balaba bamufuidde pepper spray why bagala prize
ono musajja yatugamye 2 miliyoni Chovola President Museveni alina obuzibu okujjako ng'analeeta abapoliisi kuva Kigali Rwanda Congo okudda wano abaliwo balaba bafa obwavu buli wolaba owa security yenna abonyabonya Bobi Wine muwagizi wa Bobi Wine okujjawo ng'oggyeko bano bakataala bennale simanya asiimu bano abo boolaba abo bajja batwala nga kaguddeyo Chovola simanyi Franka bakireke bonna beekwese gavumenti ya America gwe totambulangako kati kankubulye Abamerika abo balaba olaba naye baba mu record nti bakumma visa buli wobogenda mu nsendala weeraliikirira they control the world Omumerika kasatandika okujja mu nsi yammwe ng'alina baataddeko nti abo tebagenda kudda mu kutravelinga bonna abo basula mu toyi balina toyi nga 2 mu bisenge byabwe balina sente naye kati Uganda sente oziriirewa bw'ogendako Kayeni simanyi Cafe Jabba's oba oweddeyo wiya ne bw'ogenda kuzirya ensi ezeyagaza gwe jangu waffe Italy is my second home bw'ova mu Florence n'okkirira mu Milan n'ojjako mu Antonio n'oddawa wenna oba olaba nsi mpya osegeera w'olaba ku bagagga kati wano ababbi baawano ababbye sente balina zi biliyoni ziri eyo mu gundi mu siringi okumanya ababbi gwe kankule ababbi baawano bazibu kyova olaba Western bagenda balaga nti let me tell you my family bebekoledde sente zaabwe era bannayuganda bakitegedde nti not every Western nti ababbye no gwe tokimanyi nti no wali aba Western tambimanyi ne bimwogera tabitegeera asiba mu nkoola asiba eyo mu nkoola nanteze mu nteze mukasana awunya busa awunya mata akola ki osegedde kakati nabo baagala ku they want to say statement Chovola Bobi Wine wanajja mu West bagenda kujjayo kubanga nabo bakoya ababbi omubbi omu aba ku kyalo nga yabba sente ziri mu ceiling mbulwa kwakola mu government gwende goloza lwaki kakati Mawogora waliyo contention nebo olaba Mawogora go wakayanira obuzimbe olaba kati kino ekizimbe kya district kye Mawogora simanyi Mawogora kye kino baba badda bolaba Mawogora ne tawuni ye Kasubi esinga Mawogora okuba active kakati mukayanira ki kubanga bana ababbi baawano ababbi beeyitale babbanga mu America ne bajja ne bakulaakulanya ebifo byabwe Chovola boyambuka mu Italy no yambuka yo waguru mu Florence yo manyiyo tulete kibuga kigwe kyomanyi mu Italy mukirwa kyomanyi toyina kyomanyi kati Milan sebo okay kati Milan kye kibuga SC ye team kati Milan era ye center kakati abakabye kugayi Italy is my second home Chovola naga Brian White nti janku media fena togeremo lu Italy jangu nze nkwadde nnaku weetegeke jangu obukutte twebuuzeeyo buli simple kakati ababbi beeyitale babbanga ne batunda enjaga ne bakola kinga gavumenti bakwatako lwa nsonga omubbi yaddiranga najja n'azimba eddwaliro omubbi yaddiranga najja ku kyalo n'ayamba enguudo mu Italy w'ogendeeyo mu byalo shortcut ze basooka okuzimba not main road kubanga ababbi ba mafia bebazizimbanga Collins main road ne bazirekera gavumenti ababbi baawano kye bakola baddira sente ne baziteeka mu ceiling ne baddirenga mmese n'ebyenje ne bigendamu why bakopi mu ndowooza banaku tebagaba nti ku kyalo yabeerako ne bakuteako sengenge sakanolya wemala oteako sakanakola eki compound ne gundi ne gate mpanvu naye ng'aba mulinaanyi tasobola na bazimbira wadde luzzi kyekiri ewaffe osegedde kyekiri kakati ola otuuka essembabule n'olaba obuzimbe n'ogamba naye bannaye kiki tuli ku kiwano what is there anyway bonna gye bali mu katokolido mu Buganda what is there bubbi otegedde kye mugamba kati Bobi Wine tolaba Bobi Wine nga Bobi Wine they are seeing Bobi Wine as a messiah that is a take gwe mutu gobona okola Bobi Wine the messiah of Uganda that is his picture that is how people see him Bobi Wine is the messiah of Uganda Messiah in terms of corruption omanyi gwe Bobi Wine yabakubye teke one yagenze mu Eastern gwe omanyi nti no wane Uganda omusoga alima ebikajjo bw'obireetera omuyindi yakuwa ebbeeyi omuyindi n'akola etteeka tokkirizibwa kutwala bikajjo bitunda mu Kenya naye bannange mwe abakulembeze temulaba nti Uganda abakenuzi bagibba nnimye ebikajjo kanoonya akatale banampa ssente abasoga babivuga paka Kenya bakoze etteeka tosobola bakwata bakusiba bw'obireetera kakira nga agamba eyo emmotoka njigula 1,000 ate ye kabigula ebyo sono bikole wa Kagame bannange oli Kagame akusalako omutwe
Kagame nze njagala Kagame n'obulamu bwange akusalako omutwe. Takiriza na corruption. Tasobola chopola Kagame bino bimugamba okuzimba enguude Congo ye yabizimba dda ate kakati trading partner wa Kagame ye Tanzania mu Uganda yabavaako dda muri babbi kati yayingidde Tanzania buli munyarwanda yonna Tanzania na Congo osubula n'amajje ge Rwanda ge gakuuma otegedde that is Kagame Uganda come to Uganda mukola mateeka nti omusoga bwalima ebikajjo abina biguza kakira usimenye obani bitya ate company zaabwe tosikiriza bitwala Kenya katukole tutya what are we going to do zena subula kama amakayabu gogamanyi gantegeze amakayabu Congo tebali omanya abantu balowooza nti president yatwadde sindi president zitampa nkono suneji what I've got from him there are opportunities yeni musubuzi amakayabu Congo teri lakes omuntu asobola okukula n'akaddiwe Congo tali anko kyennyanja kiri fresh tuddira ebyennyanja bya Uganda ne tubisala ne tubibejjula mu bwetuti ne tubiwako omunnyo mungi ne tubiteeka mu kasana ne tubipakira ku pick up ne tugenda nga tufuka kuli n'obitwala paka Congo nga sibifumbe tebabikalira tebiba byennyanja bikalu bakiddira nga kibisi n'okiteekako omunnyo mungi n'okiteeka mu kasana omunnyo guno guki preservinga n'otuuka Congo n'okiguza omukongo nagenda kifumba mu mazzi balina engeri bojje babifumba gutosola kifumba nakijjamu omunnyo nali ekyennyanja ekibisi ye kyayita ekibisi ne actual sense tekiba fresh tekiba kibisi otegedde kati wana Uganda oyagala ekyennyanja kiri fresh okifuna otegedde kyengamba naye woba otwala business Congo ngezi twakolangeza amakayabu no one can help you ne government ya Uganda tekuyamba muyita mu nsozi muyita eri teri akuyamba Rwanda government ye Rwanda yekuyamba waba munyarwanda ngo twale ebyamaguzi bye Congo ne Tanzania what do you want us to do now Bobi Wine wajja mbasoga n'abagamba ebikajjaga mateka ngenda gajjawo olima ebikajjo osolobye twali Kenya obe Rwanda woba musoga ni go wakalu okaba Bobi Wine kyenkugambye nti omusoga atunira bwati tulina kaddaga tulina kina y'amateeka gayisa agatunyigiriza kyobola kaddaga yabirwanako niyo manyi kaddaga ngena omanyi kaddaga kaddaga bamuba left and right ero yo mukazi katonda yamuyambye okubeerawo nga bakubye mukazi otegedde nagende Karamojja natukubateke ezo Karamojja oyo musajja nayogera ekintu nagamba nti mwe Abakaramojja President Museveni yalonda mukyala we okujja wano fuuka minister wano kuba fuula baavu na kubba bya bugagga byammwe kubanga Karamojja yesingamu ebyo bugagga ani ayogera Bobi Wine nayogera ekya nagamba okumanya government eno tebagala mwe Bakaramojja mmwe yajja nebajjako emmundu bwe bajjako emmundu netaabawa security abatukana bave Kenya ne bajja babbenteza mwe kuba balina emmundu ne babatta government efaayo kubanga yagala bamalawo otegede Bobi Wine kyagamba ne tubulwayo NRM ajja to counter ebigambo Bobi Wine byayogedde lwansonga abasinga bali basente fa abagezi munnange batuleke ntuzinze engalo olese Bebekulu what can Bebekulu tell those Karamojong okujjako okuddira ebirasta n'okulya keki za gundi kikyagenda okukola nothing baba ku mwenge kuoleza bambizi kuddamu kukola bitya that is his problem otegede gwe NRM teina nabe NRM abamu bawagira Bobi Wine kwa Bobi Wine ebigambo byayogera tali abiddamu goza bana Uganda kyabiraba so choliko ofatwa tumanye nti Bobi Wine jagenda Museveni yaddayo Babobu cool bagende basabulu eyo President Museveni babadde tebakikola mu ntandikwa nti Bobi Wine jagenda Museveni yaddayo kibakikyusiza bukyusa nga balaba akasajja kabatta Nego omanya akasajja kyekali mutukole akasajja ku ground nego tolaba TV bakyusiza program President Museveni yalina kuba wala no byabakama n'abikyo ate kati kale bakuwe entambula zaabwe mu mwezi gumolabe kati bakyusiza ekiriwo Bobi Wine java Museveni jadda luli mu kusooka byali birala kale mutukirize tujja tumula mu call katukomeba na flashlight channel Uganda